Kadama TV neyanziza okubeeranga ompa omukisa okuwabula ku baganda baffe bannyinaffe baganda baffe bonna abali mu nsi z'emitala n'abali e Uganda nga puroguramu eno bwe nnaabanga Kadama TV anzikiriza nja kubeera nga neeyongera okubeera nga gibaweereza. Nagambye nze kojja wa Kadama TV obw'omukisa baagumpadde naye nga ddala amannya wali badde ompita kojja Matte. Amannya gange nze Matte era neeyita kojja Matte naye nga Kadama TV bwampadde omukisa guno katugendere nti nze kojja wa Kadama oba Kadama TV. Waliwo mu comment saawo ze nasomye mwebale kubeera nga mwenna mwasiimye embuulira yange oba n'okubalabula n'okubabuulira kiki kye mulina okukola. Waliwo omukyala awo yansanyudde nnyo ndowooza yabadde bamuyita Naabatereka yagambye nti lumu akaana kaamusikako enkoofiira kakatungulu ccumu ne kagwa. Ekintu ekyo ndowooza kyabadde kirungi nti kuba nakibagambye nti kyangu nnyo okukola ekintu naye ekintu kyonna ky'okola manya mu bbanga bwe riti ne bwe riti ne bwe riti balibeera bantegedde kuba ekintu kino ky'okola si kya bulabe. Okuddira katungulu kyumu n'omuteeka mu mutwe si kya bulabe. Okuddira omunnyu n'oguteeka mu mutwe oba wansi wa piru si kya bulabe. Naye akirabye olowooza anaakitegeera nti si kya bulabe oba agenda kugamba nti oleese shiriki ewuwe. Olwaleero ngenda kusomesa ku katungulu ccumu. Bwe nalabye Naabaterega n'agamba katungulu ccumu kaagwa ate nga nabadde mbasuubiza nti nja genda nnyonnyola kintu kimu ku kimu sijja kugatta bintu naye nja bba nnyonnyola kimu ku kimu mutegeere lwaki mulina okukozesa ebintu ebyo era nga njagala mbabuulire nti Katonda y'asinga ebintu bino byonna y'ensonga lwaki yabitonda n'abiteeka ku nsi ate tubikozese. Ne mbawa example ya Panado. Katonda yagamba nti saba nze nkuwonye naye ate n'ogenda ku famasi n'ogula Panado. Okuggyako omuntu nga ŋŋamba Panado oba eddagala lyetumira shiriki nkyabagamba nti ebintu byonna bye mukozesa katungulu ccumu munnyo ebintu ebyo byonna bikkirizibwa kasita tobigattikako Katonda kuba y'aba yabitonda. Ngenda kubannyonnyola ku katungulu ccumu gwe musomo gwaffe ogw'olwaleero njagala mwenna muwulirize bulungi. Nzize ngoberera Kadama TV nga mpulira abaana abagamba nti bayina emijinni bwe bagenda mu Bawarabu bayina emijinni babakuba emijinni. Ekyo ekintu kituufu. Abawarabu bano bagula bakadaama naye tolowooza nti babagula bonna be bagula baba baguze kukolera mirimu kyakuleesa owaka okole emirimu. Si bonna. Mubeeramu Omuwarabu ng'aguze kadaama ng'ayagala mweyambulirako bintu. Ayinza okubeera baba, ayinza okubeera mama. Nja baleeterako ne sitoola awo mu maaso. Omuwala eyatukontakitinga n'agamba nti lwaki boosi we yamwebakako omulundi gumu okuva olwo tayagala kumanya kimukwatako. Njagala mbabuulire kadaama si kadaama waliwo kimanyi waliwo n'abatuuliza abali Amerika abali Sweden abali England mwenna mu nsi gye musinzidde. Wali olabyeko omusajja akwebakako omulundi ogumu n'ataddamu kwebakako naye ng'omusajja oyo alina ssente n'ogamba nti nze buli aneebakako agenda. Oli muwala mulungi nnyo naye omusajja najja omusajja alina ssente gwe nolowooza nti nonfunye omugagga n'akwebakako omulundi ogwo. Oba bano abagamba nti shuga mami n'akozesa omulundi ogwo. Abantu abo babeera n'ebintu byabwe ng'abikweyambulirako oba n'agamba nti nze okufuna ssente nina kwebaka namuwala nga bwe neebaka naye simuddira. Abawarabu nabo bagula abantu ne bwe mbeera mu nsi ezo tugambe nti n'oba oli Amerika oli Bungereza oli ki n'abo abantu bonna balina ebyobuwangwa byabwe. Njagala owulirize ate tega amatu. Tekinakutuukako naye bwe kikutuukako manyako gye yakiŋŋamba. Katungulu ccumu ddagala ly'amaanyi nnyo mu kugoba ebintu bye bayita shaitwani amayembe n'ebintu ebizimuzimu.
katungulu kyuma oyo gw'olabaawo gw'olina mu ffumbiro lyeryo w'amaanyi nnyo mu kugoba ebintu ebyo byonna. Enkola yalibadde etya? Ng'oyo n'abaterega mu komenti namulabye n'agamba nti ye yakateekanga mu mutwe, omwana n'akamusikako ne kagwa wali. Kyangu nnyo ekyo. Naye boosi wo singa yakamulaba yakalaba nga kagudde wansi yaligambye atya? Byoba owulira nti baakoze eki? Bamusazeeko obulago, baakoze bwe bati, yagambye nti naamuloga. Naye ng'ate si bwe kiri, kuba naawe oba weetangira okubeera nga ogenda mu kintu ky'otakkiriziganya nakyo. Mukkirize nti mu mayumba mubeeramu ebintu, ate ebintu ebyo gwolina okubeera nga obyetangira, okubeera nga tebikugjaako. Wabeerawo abawala bagamba nti n'ebintu bibeebakako, newabeerawo abawala bagamba nti no ye buli kyakola kyonna kifa, newabeerawo abawala bagamba nti ebintu nze binjogererako ekiro. Jjabba waayo n'akakodyo abawalabu ke bakozesa n'olowooza nti ebintu bikwebakako, naye ng'ate si bwe kiri. Era njabba buulira bakikola batya, gwe n'olowooza nti bintu bye bikwebakako naye nga si bye bikwebakako, nga ye yennyini yakwebakako, gwe n'olowooza nti bintu. Naye leero kansooka ensomese katungulu kyumu. Katungulu kyumu ono mukozesezza otya? Ababuteeka wansi wa piro mbalamusizza, ababuteeka wansi w'emitwe mbalamusizza, ababuteeka mu mpale zammwe mbalamusizza ne mbuleega. Si kibi, naye nga n'abaterega bwe yagambye nti ye omwana yakamusikako ne kagwa wansi. Olindirira kibeere bwe kityo? Bw'oba tolindirira kibeere bwe kityo, kola bw'oti. Katungulu kyumu ky'ekintu ekya bulijjo kyekibeera mu ffumbiro ly'Omuwarabu. Ne bw'anaakakulaba nako ng'oli mu ffumbiro ng'ogenda kukola bino bye ngenda okugamba, tagenda kulowooleza. Naye bw'onookateeka mu mutwe, n'okateeka wansi wa piro, wansi w'ebitanda, bw'anaakalaba, abamu bakateeka wansi w'entebe we batudde, abawalabu mwe batuula, bw'anaakalaba ogenda kufuna obuzibu naye. Kwata katungulu kyumu, genda mu ffumbiro, funa katungulu kyumu wo, ne bwe mubeera nga muli awo ne mama mugenda kufumba, bakuwadde akanu okusekulira mu katungulu kyumu, musekule. Oyo yennyini katungulu kyumu gw'osekudde, otaddeko amazzi mu pakoleeta oba ofunye amazzi agabuguma, mutabule. Mama ne bw'abeeraawo ng'akulaba kuba kintu kya bulijjo, naye sapoozi taliiwo nti tewali akulaba, laamiriza ebintu bino. Katonda nkozesa katungulu kyumu ono nga ggwe wamutonda n'omutuwa ku nsi okusobola okubeera nga asobola otuwonya ebizibu ebimu, kuba ogamba nti Katonda ataasa oba ayamba yeeyambye. Ngenda kukozesa katungulu kyumu ono gwe watonda okusobola okweyamba okuva mu mbeera eno gye ndimu. By'ebigambo by'osoosa, kuba tekiriimu bwa haraamu, tekiriimu shiriki, okubeera ng'okozesa katungulu kyumu Katonda gwe yatonda n'obeera nga wejja mu buzibu. Nga bwe kitaliimu buzibu kumira panado ng'oyagala kuwona mutwe, naye ng'ate okimanyi Katonda naye gy'ali. Bw'omala katungulu kyumu oyo okwogera ebigambo ebyo, njagala ogambe nti ngoba ebisiraani, ngoba amajjinni gonna agabadde gambonyaabonya ebbanga lino lyonna, oba agabadde gajja okumbonyaabonya nga ndi wano mu nju y'Omuwarabu ngagoba. Funa amazzi ago aga katungulu kyumu nga gakyayokya, kuba katungulu kyumu ono lwaki mbagamba mukozese mazzi gookya, tawunya. Bw'onookozesa amazzi agannyogoga nga tegookya ajja kubeera ng'akuwunyako. Nywa emirundi 3, sooka onyweko emirundi 3 mu miro. Ugambe nnywa katungulu kyumu ono ansaasaane mu mubiri, agobe ebintu byonna eby'amajjinni byonna, amayimbe gonna ganve mu mubiri omuggyemu. Then ddira ebijiiko nga 3 obiteeke mu mazzi g'ogenda okunaaba. Kimanyi muyinza okubeera in showers, naye gwe funa ebijiiko ebyo 3 ne bw'osooka n'obyeyisaako nga tonnanaaba olumala n'onaaba, era obyeyisaako ng'ogamba ebigambo biri byennyini bye nkugamba. Ennyumba eyo bw'ebeera nga erimu ebizibu, mu kifo ky'okuddirako katungulu kyumu ako k'ogambye nti ogenda kateeka wansi w'entebe, katungulu kyumu oyo mufune omuteeke mu mazzi g'osiimuuza naye ng'ayokya. Amazzi g'otaddemu ng'amazzi gookya, siimuula ennyumba,
era oyogera ebigambo ebyo byennyini bye nkugambye tetutandise nabyo osiimula ennyumba oteekamu buntu just obujiiko nga busatu bwokka bubeera bumala toteekamu mungi aye toddira muteekamu muteeke bw'omala okuteeka katungulu kimu oyo mazzi agookya just gasengejje amazzi ago obujiiko oba okozesa tewali kintu kigenda kuddamu kulumba kola nga bwe nkugambye steps ezo zennyini z'oba otwala togenda kubeera ng'oddamu okufuna obuzibu obwo ne bwabeeranga bosi wo ne bwabeeranga kaana akato nga ke kakufunidde kugamba nga kakulemesezza omulimu era osobola okufuna katungulu kimu oyo n'omuyisa mu ngalo bootinga ekizigo n'obeeranga naye omulaamirizaako ebigambo bye nkugambye ebyo ng'oteekako n'amannya g'omwana oyo ojja kugoba buli kizibu kyonna ekiri awo naye nga katungulu kimu ddagala nnyo mu kugoba ebiyembeyembe bishirikishiriki byonna ebiri mu nnyumba z'abawarabu bagambye osobola okumunywa osobola omuteeka mu kagundi bwe mukozesa okusiimuula ne bwe zibeera ngoye nga bakuwadde ebigoye ng'ebyo mpulira kadaama nga bamuwadde ekigoye ebigoye bamuwadde nga birimu pupu ng'oyo era osobola okukozesa katungulu kimu oyo ne bataddamu kubeera nga bakola mu gundi bakuwa engoye ezirimu pupu naye nja genda nga nsomesa kimu ku kimu bwe mubeera nga mulina n'ebibuuzo byammwe osobola okubiteeka awo oba n'ogamba Kadaama TV embeera nga mubuuza nja kubeera nga mbiddamu twagala emirimu gyammwe n'obulamu bwammwe bubeere nga bwegombesa amagezi gano ge tulina Katonda ge yatuwa naffe twagala tubeere nga tugasheyalinga nammwe naye nga katungulu kimu mumwekwateko mwekwate ebintu ebyo byennyini by'olina mu ffumbiro awo Kadaama omuntu yenna ebintu byonna ebyo by'olina ne bigaba majaani nja basomesa ku majaani mbasomese ku kaawa mbasomese sukaali oyo gw'olaba oyo ekintu kyennyini kyonna ky'olina mu mbasomese ku seppiki okozesa otya seppiki eyo gy'okozesa n'ebeera ng'ejja kuwa emirembe butto yennyini oyo gw'osiisa nalyo ddagala kankomaawo ate tujja kujja n'omusomo omulala mbeeyongere okubeera nga mbasomesa ku bintu ebirala nsigadde ndi kojja wa Kadaama oba kojja Matte tujja kubeera nga tweyongera neyanziza nnyo Kadaama TV okubeera nga ompadde omukisa guno